Leero nzize okujjanjaba mmwe abagamba nti infection zibafukidde infection. Bw'oba olina mukwano gwo, bw'oba olina muganda wo, taata wo, maama wo, mugamba aweereze ebintu bino bimuweereze abeere ng'abikozesa bijja kumuyambako. Bw'aba agenze mu ddwaliro yejjanjabye ekimala, then it is high time akozese ku habo ono ajja kubeera ng'amuyamba. By'olaba omwo kuli ekigaji, enniimu, akakomera, ekibwankulata, kamunye, by'ogenda okubeera nga onfunira. Oyinza okubifuna n'obisalaasala n'oyiwa mu kibaketi kyo, n'ofumba amazzi n'oyiwa mu buyiyi, ne bw'oba tofumbye bifumbe ku sigiri oba ku muliro, n'oyiwamu amazzi go, omayitiriza okubeera ng'oyiwamu, bibikkeko, bimale okubeera nga biwotoka bulungi nnyo, osobola okukwatako n'onywakokko, then bw'omayiriza ogenda kubeera nga otuulako. Mu kutuulako kuno ojja kutuulako wenna weemalira, ojja kusooka weeyambule bulungi nnyo, engoye za wansi zonna otuuleko. Bw'onootuulako ojja kufunayo ku ekibulanketi kyo weebikkirire bulungi, ekibugumu kibeere nga kikuyingira munda. Lwaki weesitiiminga ye lwaki kulungi? Wulira biro wammanga. Ekisooka wenna agamba nti ovaamu omukka oguwonya obubi gwe ng'omukyala osaanye okubeera nga weesitiiminga. Yiyo ensonga lwaki weesitiiminga. Era bw'omayiriza okutuulako ku baketi oyinza okkiwamu eddakiika nga 10 oba 5 kisinziira omukka ogukuyingidde, kubanga gyasi n'ogenda kutuuyana wansi webiba bikyafu bijja kufuluma. Era bwe gabeera mazzi ebikyafu byonna bijja yiika biveeyo wansi. Then bw'omayiriza okubeera ng'otutwala ku bbaafu, sorry, ku baketi yo oba ebbaafu, kyonna ky'osobodde naye ng'erina kuba baketi kubanga kw'osobola okutuula. Then osobola n'okutawaazaayo wansi. Then gwe wenna agamba nti osiiyibwa, naawe gwe omugaso gw'ogenda okufuna mu kwesitiiminga. Alumwa omutwe, alina stress, alina depression, omubiri mukoowu, kijja kukuyambako okubeera nti otereera. Agamba nti olumwa ng'ogenda mu nsonga naye bino bijja kubeera nga bikuyamba. Then nsembayo n'omwami. Omwami bw'oba ogamba nti naawe ovaamu ekiswa ekibi wansi. Mulimu abasajja nga bavaamu ebiswa ebibi wansi nga bw'ajja mu panti ewunya, oba okitegeera, naye ng'ate anaaba. So ky'ogenda okubeera ng'okola naawe ojja kutuulako ku baketi, then bw'onoomayiriza naawe ojja kutawaazaayo wansi. Then awafulumira omusulo ogwo mu katuli ako oyiwayoko ku tuzzi otwo, kijja kukuyambako okubeera nga otereera. Kansubire nti nkujjanjabye, munno mugambeko abikozeseeko bijja kubeera nga bibayambako. Kyala agamba nti noovaamu embuto, bino bijja kukuyambako. Jja ntambye Ssemutobeera bulungi, nkwagala nnyo.